to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative TikTok. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative TikTok. TikTok, the way to go. Alternative TikTok. Real issues, real talk. Very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar, Mathew, Karuhanga. Today is the 3rd day of May 2021. It's a new month. That means new aspirations, new dreams, new progress, and new valid dreams are ahead of you today. Very good morning and welcome to the Mighty Drive Show. A very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar. Alternative TikTok. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative TikTok. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions
on Alternative Digital. Digital, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Edachika mwenda ezakaita ku sawa 3 ezokumacha sawa emwe eyokumacha. Sorry, a very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. Amanya gange nze Edgar Mathew Karuhanga okubera wano nga nkuweereza ffe twabasuubiza nga the Alternative Dig Talk tubera wano kuva sawa emwe eyokumacha paka sawa 3 nga tunyumyamu ne Uganda nga tufunamu kumbozi nga tulaba engeri gye tunazimba eggwanga lyaffe okulifuula a better place, because we believe that credible information can make the world a better place. Ladies and gentlemen, welcome aboard. My name is Edgar, as I've told you, and I am here. It is a Monday and it's a new month. That means it's new aspirations, new dreams, new plans, and new fulfillments. Ladies and gentlemen, gwe muguno mwezi otegese eki eri family yo otegekedde kigwe nga gwe omuntu byonna obino okubanga obitegese, because at the end of the day oba tukozeeyo kagundi ka self evaluation ate ne goal setting oba tolina kyogenda kwekolerawo. So today I challenge you to just sit down or indicate some of your goals that you want to achieve in this month, particularly let's say May. At all indicate some of the goals you want to achieve in this particular year 2021, because man, it's fast and moving. Guduka nyonyo katwe twogeyanga ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa kutaano. A happy birthday to everybody ina birthday olunaku olwaleero, era nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Weyogayoga, because it's not very easy to be alive today. Many people are there crunching for their lives, gasping for breath, but you are here, you are alive, you're okay, and you're eating, you're sleeping, you're having fun. So ladies and gentlemen, welcome to the Mighty Drive Show. Olunaku olwaleero twabasuubiza twina a human rights activist. She is also a doctor, she is a mother, she is a politician, she is a student of life kubanga yiwatera okweyita bwatyo. She is Dr. Stella Nyanzi. Agenda kubeera wano nange nga tunyumyamu emboozi how her journey has been wabadde mu exile Kenya, how has her journey been ng'abadde mu politics ya Uganda. Bamukuba akalulu juzi awo kuba MP bwa Kampala district omukyala Shamim Malende yamukuba bubi akalulu awo. It was a landslide victory, yamusinga obululu bwali bungi nnyo. Naye nga byonna tugenda kuba nga tunyumyamu naye nga atunyonyola kikyazaako plans eziri zitya ekyekiddako mu bulamu bwe, byonna tugenda kuba tubinyumyako wano ku program The Mighty Drive olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogwokutaano omwaka 2021. Naye nga tuvuddeko eyo newali amawulire mangi agabadde gatambula mu ggwanga Uganda ne wabweru w'eggwanga nga bingi nnyo ebibadde bitambula wano mu Uganda. Abantu bakubiddwa amasasi bambi, abantu tebali bulungi wetwogerera. So wetwogerera, let's first go into the news bulletin. Amawulire agabadde gatambula throughout the week and the weekend, ladies and gentlemen. Katandikireko wali mu kifo ky'ekyengera in the outskirts of Kampala. Waliwo omutuuze eyakubiddwa amasasi olunaku lwabadde lwaggulu, era yakubiddwa abantu bano aba LDU, abakwata mundu, aba LDU, Local Defense Unit. Bamukubye amasasi tannafa kyekirungi naye nga yadde akyapooca n'ebiwundu.
abaana be yatwala abaana ba muganda okubanga nga bava mu kuzika taata waabwe so bamukuba amasasi omwami Robert Kagolo ne bamujja mu budde ekyamukuya paka kati tekinategeerekeka naye nga poliisi yetugamba eri mu kunoonyereza era ejja kuba etutuusaako ebituufu ddala kiki lwaki yakubwa amasasi so wetwogereranga yes aba LDU bazzeemu okweriisa enkuuli omulundi ogwokubiri bakuba abantu amasasi entakera naye at the end of the day bo babakoze eki do they punish them at the end of the day what has the the spokesperson of the LDU come out to say because sometimes you say byadagambutanwa it was by mistake gadi tegali aimed at them naye at the end of the day omuntu aba amaze nga aluzinze obulamu bwe losing by that somebody losing their life is not something that you take for granted. It's something that is very, very expensive because life at the end of the day is priceless. Obulamu tebugula ndoza abakwata mundu monna gye muli mulowooze ku bino ebintu nga temunafulumya amasasi mu mundu gammwe. Obulamu bw'omuntu tebugula at the end of the day. So ladies and gentlemen, aba LDU oba oli mukunda bawano ku Mighty Drive olunaku olwaleero weddeko muleke okuba abantu amasasi we mutyo mu ngeri ey'ekyeyonoonere nga tufulumyeko wabweru w'eggwanga tugendeko mu ggwanga erya Myanmar abasinga mulimanyi nga Burma the former Burma Myanmar ekigenda maaso ndooza mujjukira nti nno abakwata mundu bakwata ne bawamba obuyinza bw'eggwanga lino era be bali mu kintu we twogerera naye ng'era tekize bulungi kubanga abantu bakyegugunga we twogerera ndooza kati bayingidde emyezi giringa 3 okuva nga bawamba obuyinza naye era abantu nabo bayingidde emyezi 3 nga beegugunga olunaku olw'eggulo gavumenti yine yabakuuma mundu bagirabye nga abantu bagyesulibusizaamu babeekalakaasa entaka era nga bagamba mbuno manyi bana basajja tebeetaaga kubanga bakyakulembera ggwanga lyaffe lino erya Myanmar so twogerera nga kwekalakasa kweyongedde mu giya abantu bwa bulijjo beekalakasa bagamba muno abakuuma mundu mwina okubanga mugenda bakuuma mundu bo bagamba bakyasigalawo because they believe that their occupation is really lawful so twogerera nga eggwanga lya Myanmar terinaba kutuuka anywhere near getting a bit of peace at that because many people are really finding a hard time believing in this government. Najukira abantu abakatibwe mu ggwanga lino erya Myanmar mu kwegugunga kuno kugenda maaso kati bayingidde abantu 136 we twogerera nga be bayingidde okufa be bali already known naye abasinga abali abducted abawulizibwawo tebannaba bala we twogerera nga bo teyamanyi gye bali naye nga ne gavumenti egamba naye temanyi gye bali abo banzijukizaamu ndooza emabega kaawe twali mu kalulu nga ne gavumenti wano eya Uganda egamba temanyi bantu we bali ng'ate n'abantu bennyini bagamba naffe abantu bewaffe tetutegeerawa gye bali omukulu omu yagamba mbuno kirabika baali beekwese bwekwesi naye ekyo kyo nagaana kyo okukikkiriza naye nga wetwogerera eggwanga lya Myanmar likyableedinga amasasi gakyagenda mu maaso okwegugunga kukyali kw'amaanyi wali mu ggwanga erya Myanmar oba lyosobola okuyita erya Burma mu mawulire amalala katugendekera mu buyindi ndoza mwawuliddeyo ka COVID-19 streak akapya oba akawuka ka COVID-19 akalala akapya akattabba okusinga kano ketubadde tulina ke kabadde nno kaba ravaging eyo katuta abantu 13,000 mu lunaku olulumu over 3,000 people died in just one day. It is the first largest number to be claimed in just one particular day ya COVID-19 abantu 13,000 bafudde mu lunaku lumu bambi wetwogerera wali mu ggwanga erya Buyindi era bakebedde ku lunaku lw'eggulo lwa Sunday nga COVID-19 infections barecordinze abantu 40,000 nga be balina kano akawuka aka COVID-19 era wali mu ggwanga erya Buyindi so wetwogerera nga Buyindi ye bambi ali mukaaba maziga ku lw'abantu abali mu kufa awe batyo nno byagenze ne bibungeesebwa nti nno ne mu Uganda wana kano ka COVID-19 akabayindi kalabiseeko streak eyo ne mu Uganda muno yalabiseeko ndoza one of the schools Indian schools was it saga kulyogera linnya because at the end of the day oba okodi campaigning naye waliwo essomero erimu eryawo muno mu Kampala we basanzeemu abaana 3 abadde balina COVID-19 baaligaddewo wetwogerera naye nga bagamba bano abaana abadde balina COVID-19 streak y'abayindi yetabwe nnyo so wetwogerera put on your mask, wear your mask, keep a social distance and keep sanitizing because COVID-19 kati atabuse wetwogerera ye yafuuse muzibu nnyo wetwogerera nga era eggwanga lino erya Buyindi saawa zino lyerisinza okuba nga libonaabona n'ekirwadde kino ekya COVID-19 eddakiika ziri 18 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. It's a Monday and it's really a new week. Wakyali mu kitanda kyo nkugamba muganda wange zuukuka wadde akakuba nkawulira katonya naawe oba owulira nga ekiriro oba okyetaaga naye wetaaga naawe n'ozuukuka n'oba ng'omanyi
ng'ova mu comfort zone yo ng'oyiiya obulamu, because even the Lord says in his word that the Lord will bless the work of thy hands. Ebyo ebinnya bye mulaba ebitukuba, tuli mu side zene ebulindo abamanya ekira bulindo eno gye tuli ye setting yaffe ey'olunaku olwaleero, era ebinnya ebiri ku nguudo zino mwana wa maama bingi ennyo naye nga tujja kuba tutambuliramu mpolampola nga wetunyumya. Nabagambe tu expecting omukyala Dr. Stella Nyanzi, ono human rights activist era human rights defender. She is a mother, she is a nalongo at that. Mukyala, she's a poet and she's an assertive person. Omuntu ali assertive ye muntu ayogera ekimuli ku mutima. Stella Nyanzi ayogera ekiri ku mutima. Oluusi ayogeza ebigambo byoligamba mbuno oba si birungi, naye at the end of the day byebyo byabakozeseza, era mbagamba tuli wano ebulindo mukira wetugenda okuba nga tunyumiza emboozi olunaku olwaleero. Mawulire amalala wano mu ggwanga lya Uganda, Inspector General of Police omwami Mathew Ochola abasinga kati mwamudabingako lya Omo. Omwami ono yavuddeyo naawo abasiraamu abali mu Ramadan, yabawadde emmere bambi ey'okusibulukirako, yabapaakingidde emmere yadde nyingi nnyo okuva mu Uganda Police Force. So that is a plus to them. Omanyawo omuntu yasoma PR ne communications nganze eyobeera okoze PR language nungi nnyo okubanga osobola okwanga ekitongole nga Uganda Police ekibadde kirabikibwanga abaana Uganda kyebasinga okutaagala okubanga kifuluma n'ekigambo manyi katugabeko ku mmere mu basiraamu abo, at least oba weredeeming abantu babagamba mbu yes. Yavuddeyo n'agamba naye agenda kubanga alookinga political party empya, ekibiina kye ekyebyobufuzi ekipya in the political spectrum of Uganda. Tetulina kimanya kibiina ki kyagenda okufulumya, naye wana bakifulumiza maana watu tujja kuba tukikuwa wano ku Mighty Drive, because that is what we do. We give you the credible news, timely news, wherever, whatever and whenever you really need it. That is why we are here, and that is why we are the alternative TikTok. Real issues are real talk. Tugenda kuba tukuwa amawulire ndoza wanakilonkinga nakitubulira amanya gaakyo kisangibwa wakiyimiridde ku ki, byonna tujja kuba tubikuwa wano ku program The Mighty Drive ku dakiika 21 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Kyekirwadde kya foot and mouth disease ekyeyongedde okubanga kitawanya district za mu Uganda, kati kiyingire district 47. Kino ekirwadde ekya foot and mouth disease, kino ekirwadde kyalabikibwako ndooza kirwadde nnyo mu Central Region wano mu bifo ng'e Masaka, emifongo eyo ekyotera baali district ezo baali baziggalawo ezo Kyankwanzi zonna nga bagamba zino zaali zirina ekirwadde kino ekya foot and mouth oba kyosobola okuyita kalusu. So ente 47 district 47 zezibadde nga ziri under quarantine because of this particular disease ekibadde kiba ravaging for a while now. It is not an easy disease, but mukama tuyambe tubenga tukiwona naye babikaka obali bagambe bagenda kuyiya eddagala yakyo wa vaccine y'okimmunizinga ente zino kubanga ziwona kino ekirwadde kya foot and mouth, naye paka saawa zino tebannaba kubanga bakola ki bazigema. Katulinde bana bazigemye tujja kubanga tunyumyamu nga tutegeera tunaba tutuuse, naye nga program ekyali The Mighty Drive yo curfew abannayuganda mukyagiwulira mu President Museveni yavuddeyo n'agamba ekyaliwo ndooza mwalabe ka new COVID-19 streak ke bafunye mu India, ate ne mu Uganda bagambye mwekali katuuse. So yagambye curfew tasobola kubanga agibwawo, ye curfew akyaliwo akyagenda mu maaso. Ezo flights ezigenda mu ggwanga lino erya Buyindi okuva ne Uganda bazigaddewo ne bazisazaamu ne bagamba omanyi tezigenda kubanga zikola because bati ekirwadde kiri mu India ekya COVID-19 okubanga kisituuka wano mu Uganda, because ate kyo wekituuka kibeera kya tabu nnyo. So flights ezigenda mu ggwanga erya Buyindi zo zasaziddwamu okuva ne Uganda, era neziva e Buyindi okujja Uganda zonna zasaziddwamu. Tewali kukkiriza muntu yenna ava India okujja mu Uganda. That means bambi abalwadde abadde batwalibwanga mu ggwanga lino erya India ofuna medication kati be bakiriko bambi. So katubasabire babenga batereza nga bagenda maaso ng'ekirwadde kino
bakirinya ku nfeete at the end of the day. So mu abakafyu abadde bagamba bane kafyu yaki ndoza ni speaker wa parliament ne ba parliamentarians banja bali bagamba ne kafyu yo yaki twetaaga yaki we tutuuse wano kafyu yaki ndoza mulabye ensonga lwaki kafyu yeetaagibwa mu ggwanga lino erya Uganda. Mbwe ekirwadde kya COVID-19 kyeyongedde okubanga kirya abantu bangi nga kitta abantu bangi nnyo. Ye Museveni yavuddeyo era mu kwogera kwe kennyini n'agamba mutagenda kukiriza tagenda kudda mu kusaba parliament ng'ayisa projects ze okwaprovinga projects. Yagambye Museveni is not seeking parliamentary approval for any of his projects. Yavuddeyo n'agamba ye tagenda kudda mu kwebuuza ku parliament. Jukira yali yagamba mu baparliamentarians bano tebamanyi mulimu gwe bakola mbwera babulamu bakibulamu yayogedera yadde ekyankwanzi yagambye tagenda kuddamu kubanga akkiriza okusooka okufuna approval from parliament. Naye that is how government works. Government works in a way that all the three arms of government mulimu kye bayita judiciary, mulimu kye bayita executive, mulimu ne kye bayita legislature. Legislature yerimu ba MPs bola baba baga amateeka, then judiciary yerimu abalamuzi abasalawo emisango gino, then executive yerimu presidents ne ba ministers. Kati tosobola kugamba mbogenda kubanga oyise bago nga tobuuziza legislature, because at the end of the day it is the legislature that passes the bills into law. So whenever bills zino nga oyagala ebintu projects zoba zikkiriza, at the end of the day zino okusooka okuyita mu parliament is scrutinizing, because parliament be bantu manye when a system is entrenched for a long time, that is when you find people who make decisions individually. Okitegeera nti omuntu agenda kusala watandika okukola ebintu nga ye bw'asuubira oba ye bw'abyagala. Now at the end of the day the legislature is also an arm of the government and is also a representation of the people. Abantu abali mu parliament ayo babeera abantu parliamentarians bolaba babeera balina abantu bebakiikiridde, abantu abawera millions and millions of Ugandans. So bannayuganda tebakkiriza project zo gwe ng'omuntu tosobola kuvaawo n'ogamba muze ngenda kuziyisa nga nze ssekinnoomu, because at the end of the day government does not work like that. Kitoka tubeere ne cases ezibadde mu mawanga amalala where people have entered the parliament ne bakuba mdoza kyali Burkina Faso. Mu Burkina Faso aba parliamentarians mu 2014 baavaayo abantu bayingira parliament ne bakuba ba MPs baabwe kibooko. They really beat people. Kibooko zennyini babakuba kibooko zaali z'amaanyi mu 2014 nga bagamba bano ba parliamentarians be baba tumukola si bye bakoze bazze ku byabwe ne babikola. We don't want cases like that to happen in our country where people just take the law into their hands. Leka tusooke to respecting the rule of law ne human rights, tumanye nga naffe tugenda kulaakulanya ng'abantu, because how can you say you are going to develop nga togenda respecting human rights? How are you going to develop nga tosobola respecting government arms? At the end of the day the government arms work together. The executive will work in line with the judiciary and the judiciary will also work in line with the legislature, and the vice versa is also true. So ladies and gentlemen, mbasaba mukitegeere nti kati President Museveni yagambye tagenda kuddamu kuseekinga approval from parliament for his projects. Agenda kuzisalanga oyinga aye. So byebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ye ba ex-servicemen oba bano abazirwanako mu side ze ye Bugisu mu Eastern Uganda bavudde ne bagamba mbunono babasuubiza ebintu bingi ne batabituukiriza. Guno si gwe gusosenga bano ba ex-servicemen bavaayo ne bagamba mu batusuubiza ebintu ne tutabituukiriza. Obasooka ndoza nakyaza omwami akulira ekibiina kiri ekya Fronasa, omwami oyo n'angamba mbuno bingi bye babasuubiza byatannabawa, babasuubiza amataka, babasuubiza obbadizaawo ebintu byabwe ne paka saawa zino tebannabibawa. So bavudde ne ba ex-servicemen abali e Bugisu bavudde ne bagamba mbumanyi batusuubiza ebintu bingi tebannabituwa paka saawa zino we tuwogerera. So ladies and gentlemen, byebyo ne bibadde bisinze okutambula mu ggwanga Uganda. Ndoza tufulumeko ayo tugendeko mu byemizannyo kambawo yake ebyemizannyo bitono nnyo. Omupiira gwa Liverpool ne Manchester United ogwabadde jjo ku kisaawe kya Old Trafford tegwasobodde kuzannyibwa following some security reasons oba ebyokwerinda twala byokwekalakaasa okwabadde mu ggwanga lino erya Bungereza mu kisaawe kino ekya Old Trafford, ekisaawe kya ttiimu eno eya Manchester United. Abantu beekalakaasiza nga bagamba mbuno beetaaga bannannyini ttiimu eno bafulume mu tiimu yaabwe bagiveeko oba bayita ba Glazers. Ba Glazers bagula Manchester United ndoza bagigula in 2013. Yes, emyaka 7 badde bali awo nga bebakola bebananyini tiimu eno, naye abantu bavudde ne bagamba manyi tetukyayagala ba Glazers okubanga bali ku tiimu yaffe. That is the power of sport and the fans.
in countries like England, wano mu ggwanga Uganda teri bawagizi boso agamba balina that sense of entitlement and ownership to the team. Okujjako mu ggwanga nga mawanga gano agakulaakulanye nti omuntu asobovayo n'agamba nze saagala nannyini ttiimu aveewo. Kubanga at the end of the day the team belongs to the fans. Awatali bazanyi, awatali ba fans, that means tewali bazanyi, that means tewali mupiira. So abawagizi ba Manchester United bavuddeyo ne beekalakaasa ne bagamba bakooye ba Glazers bafulume tiimu yaabwe bagikonyeza no bano ba Glazers babalanga kikwangala kuyingira kiki kye baali bayise UEFA Super Cup ekikopo ekyali ky'ensimbi abantu baagala ssente kiri ekikopo baali bakirese nga bakukusa oba bidi yaabwe yakufuna majja oba kufuna ssente so kyekyo ekyabaddewo wetwale twogerera wali mu Old Trafford abantu abeekalakaasiza n'omupiira gwa Manchester United ne Liverpool tegwazanyiddwa akawungezi k'eggulo ne bagamba banaagwongerayo maaso following some security threats and insurrections. Yo mu Italian Serie A wetwogerera nga Inter Milan have won their first Scudetto in 11 years. Mu myaka 11 Inter Milan ebadde tewangulanga kikopo kyayo ekya Scudetto kye kikopo kya Serie A owa tiimu ziri tiimu ebeewangudde mu ggwanga liri erya Italy. So Inter Milan yawangudde olunaku lw'eggulo kasita yakubye Crotone zabadde goals 2 ku bwerere. Abasajja nga ba Romelu Lukaku, Manchester United yagoba Romelu Lukaku bwetyo naye abasajja bakubye omupiira bawangudde n'ekikopo bagoba Alex Sanchez basindika Ashley Young naye bano abasajja batuuse ne beegattagatta ne bawangula ne Serie A. Romelu Lukaku akubye goals eziwera 35 mu Manchester United ng'oggyeko Bruno Fernandes of which aziweza goals 35 tedi mulala badde azikubye. Romelu Lukaku alaze embuno omanyi mungoba akugoba yakulaga ekkubo. Romelu Lukaku agenze maaso n'awangula Serie A title ye esoose in his first season at Inter Milan. So congratulations to abawagizi bonna aba Inter Milan mwabawagira Inter Milan mwenna mwesiime. Juventus abadde yeeriisa enkuuli bannange mu myaka awangudde ekikopo kino emyaka 9 times in a row abadde akiwangula wali mu ggwanga erya Italy. So leero bagambye nedda tugenda kusobola. Inter Milan yeewangulidde ekikopo ndoozi ekisoose mu myaka 10 gumbako mu wangula ekikopo bali ne Jose Mourinho, that was 2010. Yes, bawangula ekikopo, bawangula trio by then, bawangula Champions League ne bawangula Serie A ne bawangula ne I think bawangula n'ekikopo ekiralawo kyali kyakusatu Italian Super Cup. Yes, bawangula treble mu mwaka ogwo gwa 2010. Mwalimu tiimu yalimu ba Wesley Schneider, yalimu abasajja nga bali bangi nnyo abakubira Inter Milan, abasajja ba Materazzi be bali mu tiimu yawangula ekikopo ekyo kya 2010. So baadde bamaze emyaka 11 nga tebawangulanga kikopo kyonna naye kasita baleese abasajja nga ba Lautaro Martinez, mulimu abasajja nga ba Romelu Lukaku, mulimu ba Ashley Young, Alexis Sanchez, mulimu Christian Eriksen abadde tawangulanga kikopo wali ku Tottenham naye yaze n'awangula ekikopo kye ekya Italian Serie A. So congratulations to the Italian champions. Those are the Inter Milan. Abasajja abo basanyuse nnyo n'omutendesi waabwe yabaddewo n'abanga asobola okuwangula. So ladies and gentlemen, welcome aboard. Era ndooza giga mawulire agasinza okubanga gatambula mu ggwanga lino erya Uganda, gigabadde gasinga otambula ne wabweru w'eggwanga. Mbagambe Inter Milan yawangudde ekikopo kyayo ekisoose mu myaka 10 nagumu. Muyogeyoge aba Inter Milan ye Manchester City ekyalinzeeko okubanga ewanika obuwanguzi. Balina sooka wangula game endala emu oba 2 ziri 2 because babuzayo kati emipiira giri ena kasita bawangulako 2, that means they will be assured of winning the English Premier League. Bo batuuse ne bali ku semi-final no bakubye tiimu ya PSG mabegakaawo mu kikopo kiri ekya UEFA Champions League bakubye goals 2 za goals 2 kwemu wali mu kisaawe kyabwe kyennyini ekisaawe ekya Parc des Princes ekisaawe ekya PSG we babakubidde omupiira ogwo nno Kylian Mbappe teyalabikako nga mulimu abasajja tebalabikako ddala banneeyima bonna tekuli yali alabika naye omusajja yasinga okweriisa enkuuli ye omusajja Kevin De Bruyne ono ye kapiteeni wa tiimu eno eya Manchester City ate omusajja omupiira yagukubye ku Manchester City kati wetwogerera nga yasinga okufuna ssente nnyingi mu tiimu eno afuna emitwalo 31 egya pound buli week, that means it's close to 1.3 million per month. Abasajja bafuna ssente ezo nno njogera za pound sogera ku zino ezammwe eza Uganda. Ago mawulire agasinza okubanga gatambula mu ggwanga Uganda. Ndooza ngenda kubanga mpumulamu katono wetukomawo tujja kuba mukama nga tuyambe tujja kuba n'omukyala Dr. Stella Nyanzi nabagambe tuli mu bifo bino ebyebulindo kira
Chira Wakiso district wano ndoza abantu abasse mu Junganda eno mba mutegeerayo nnyo. So gye tuli olunaku olwaleero so mu abantu bweyogerere Chira na Mugongo Kyali Wajjala abantu mwenna n'oyingira mu kono yonna eyo mwetwegatteko abantu b'Bukoto na Jera mwenna tuli mu kafuuka mu olunaku olwaleero mugende ku page The Alternative Uganda wali ku Facebook era The Alternative Uganda ku YouTube ka video kano omwami mukose akayuwayo every after 15 minutes wetuba tumaze show ku YouTube oba osobola ogendayo n'okalaba so ogenda ne ku YouTube subscribing onyigene alarm button eyo nti buli wena kafulumye nga bakulaga notification nti omanyi the mighty drive efulumiza kano akaleero leero nabagambe tulina omukyala she is a mother, she is a poet, she is a human rights activist, she is a friend to many and some people call her an assertive person. She is Dr. Stella Nyanzi agenda kubeera wano nange nga tunyumyamu musawa emu n'ekitundu ekoma eddako maasawo. We talk about how we build Uganda because yes, as Alternative Dig Talk we are here to build the country that will be better for all of us and better for Uganda at large. Ladies and gentlemen, let me go for a short commercial break. When I come back, I will be still rolling with you. It is the Mighty Drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga. It is a Monday and it's the 3rd day of May 2021. Let's go for a short commercial break. We shall be right back soon. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms
on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. Have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number
103 5201 6072 52 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. The Alternative Digital, real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103 5201 6072 52 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. Have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digital. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digital.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Edashika zili atane zakaita kusawa emweyo kumacha. Very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive. Mukulikeyo mu updates tubadde tubawa mawuli amanja gadde gatambula wabweru w'eggwanga naye twogera nga kati doctor atutuuseeko nabagambye tulina omukyala. She's called Stella Nyanzi. She's a doctor, she's a mother, she's a poet, she's a politician, she's a human rights activist. Byonna mukyala erinnya lye alikoleredde, so tugenda kubanga tunyumyamu emboozi naye olunaku olwaleero ku dakiika zino namwe mwendeza akaita kusaawa emweyo kumaca neme kubononera budde bungingi. Tuyingirewo ew'omukyala Dr. Stella Nyanzi. Dr. tukwaniriza ku program The Mighty Drive olunaku olwaleero. Nange neyanziza nnyo okubeera nammwe, mwebale kunkomyawo. Nze nabajjako embuzi sebo omulundi gwa kusatu najja ne mbajjako embuzi nenkomawo mu kalulu ka Kampala Woman Member of Parliament okumanya munjagala netukukomyawo nemuno mwebale kunziza aftermath ya kalulu. Tutandike ne kalulu kennyini ako Dr. Akalulu kali katya? Akalulu kanyumira akalulu kanyumira. Campaigns zetwakola zanzikiriza okuyingira buli kanyomero ka Kampala district. Nakulabanga ng'otambula bifo bingi mu butale yonna waliyo. Nagenda nentuukirira omuntu wa bulijjo. Ebiseera bingi ffe ababeera mu zi ofiisi abakubaka gundi kompyuta ne tukuba amapeesa ago ne tuganyiga. Tetubanya mbeera bantu ba bulijjo ze bayitamu. Naye nze nabuuka emyala nayagala okukola susu ne bampa obuveera nti sitama kaveera. Ate banjagala akalulu kakozesa ebintu kubanga baŋŋamba nti bakyala banno mu bitundu bino ekasubi ekawempeyo gye nnali mu nzigo tez'enjaliro nti bo bakozesa buveera. Ate ne baŋŋamba nti bw'onakola amalala ng'abakyala olidde nabo balaba ssaawa z'ogenda mu toilet zituuse obagambe oyagala kweyamba bagambye tebalina we bakyamira ate bakugambye kye bakozesa gwe okoza amalala. Ngamba funa akaveera nga nfuna akaveera mala okakolamu bye nakakolamu nga mbagamba wayi tubuteekawa. Ngabanga sibya okuteekawa funa n'oko kanyuga gwe. Nalaba ne mukalulu walwala nako baba. Naye emirundi mingi naye nze badde kyakunyumiza nti akalulu akawedde weewaawo saayingira Parliament naye nayigamu ebintu bingi. Era we mbadde tuganga tutandike, what are some of the lessons wayiga mu kalulu ako? Ganda wange nayiga nti nno bannayuganda bangi bakooye effugabbi. Bannayuganda bangi baali bayaayaana okwenunula naye nga abasinga bagamba mmwe mututwaleyo gwe tukulembere nti tulina kye tuyita leadership crisis naddala ffe abakkiriza nti twetaaga okununulibwa nga bannayuganda. Nayiga ekyokubiri nti abantu baavu wadde abantu baavu mu Uganda ate balina ekisa kubanga nze ngenda okwesogga mu kalulu kano nga bakanti okuva eruzira nali musibe nali sina ssente bulungi era nze nkyali from prison to parliament. Munnange bakuyitaani Edgar oli musibe. Nze bwe nali eruzira nali musibe nga ndi mabega wa mitayimbwa. Leero nkyali musibe. As long as Yoweri Museveni is president, I'm in prison. Kati nze nali njagala nve mu prison kululi nyingire parliament. Abantu bagenda baseka kati kaali kagamba from prison to parliament kati era tekanayingira. Ne bagamba nti era nkyali mu busibe. Otegedde? Nkyali mu busibe era slogan yange ekyankolera nnyo mwebale kunkyalira eno gye mbeera ndabaleese eno. Mulabe ebimu ku bitundu FDC ekibiina kyange kyetwasinga kira municipality nti abantu bagenda ne bagamba nti nno nedda akalulu kano kaalaga nti abaganda ab'omu Uganda Central Region
bonna bakyaye opposition naye nedda nayiga nti actually abantu ba FDC bangi ate gye bali twabulamu obubuzi nkwataganya nayiga fundraising lwekyo mpapya zebinayiga bingi nayiga engeri gy'okuŋŋaanyaamu ssente okuva ku muntu wa bulijjo akalulu k'e Kampala kali very expensive ate ze ssente muganda wange wadde abantu bagamba Nyanzi yayitirizza ebinnya byaffe mubiwulira ebinnya obiwulira ku nguudo nti nali sibazze transport for example okulawuna n'emmotoka ezisukka mu emu eyange abantu abalungi abooluganda bampa emmotoka nga nina emmotoka nnya neetaaga driver neetaaga amafuta nali sibazze sente za DR form printing them okuzikuuma lanchi wabazikuuma security waazo ne tally center so mabagamba nti 1.3 zaali nyingi zaali ntono it wasn't enough naye kyeŋŋamba nenjiga okutetenkanya kubanga saaweza yadde kimu kya kubiri I didn't get half that money nibi tukola akalunza buli lunaku lwa campaign okujjako zino ennaku lwe baagawo districts 13 oba ozijjukira n'ennaku lwe batta abantu e Kampala I suspended my campaign for 2 days otherwise buli lunaku lwa campaign ze nali ku luguudo nayiga PR olwala nayiga PR era nembotola mu ngeri y'okufuna face yange ne airtime mu public media channels ez'enjawulo namwe munjayanira munnoonya njatugana bagamba nti no Stella Nyanzi she lost the campaign she didn't make it to parliament actually I learned so many things nafuna kye bayita social political capital nti nze gye mbeera wempita nti wempita honorable nobadde siriiwo nga ndi mu buwaŋŋangwe so olwakomyewo nti honorable nina okwanjula nti honorable akaana kaafudde nti honorable kino honorable kiri bagamba mugende mugambe Shamimu Malende gwe mwawa akalulu ze temumpita kubanga siri MP ndi mukulembeze era ngenda nentuulayo gye njagala ewa mikwano gyange naye bano waba twamulaga weevu ate be bamu batango nziikireko honorable bagamba mugende mugambe MP wammwe nze siri Okay, Dr. Ogambyeko mbuno okyali mu buwambe naye Uganda bakyali mu buwambe naye Uganda twabalabanga basazeewo mu ddoboozi limu ne bawa President Yoweri Kaguta Museveni akalulu ekyo kyokyo nze saakamuwa bw'ogamba bannayuganda siri munnayuganda akalulu akange nakawa Patrick Oboya Muriat era namukolera campaign waliwo abantu bangi bagamba Stella Nyanzi mugamba muli opposition lwaki temwegatta Kyagulanyi kubanga gwe Nyanzi weddira mbogo Kyagulanyi sentamu yeddira mbogo nambagamba nti enkola ya democracy empa eddembe lyange ery'obwebange ng'esinzidde ku ssemateeka constitution Stella Nyanzi olina eddembe okulonda omukulembeze gw'olaba nti alina ebisaanyizo gwe byoyagala eby'omuntu akulembera naye nti oba oli wambogo muto wange kabulaza abeere era oluganda lwaffe terujja kwonooneka terujja kutaganjulwa naye ze nina ekibiina kyange FDC pulezidenti waakyo Patrick Oboya Muriat ate gwe njagala ate mukoledde kakuyege nanga nkoledde democracy kitegeeza nti wadde ndi mukyalawo genda olonde gw'oyagala nange nnonde gwe njagala ti democracy kyekyo kyennyini tetusobola kugamba nti nabatayagala Museveni tetumulonda ate muffe twebuulire nti gwe londa ono nawe londa ono buli omu londa ono kyandibadde kyakola bulungi singa twegatta ne tuleeta omuntu omu kyamukisa bubi oba bwekityo bwe kyali tetwegatta ng'abopposition ekyalemedde okwegatta ng'ate tulabira ddala naye tugamba let's go back to the 1980s Museveni beegatta bonna mu nsiko mwalimu abakaire aba Museveni baani that is when they achieved their common goal because bonna beegatta naye mu opposition ya Uganda mulinga abekyerumaaluma nga tabona mwina common goal yakujjako dictator Museveni akyabanyiza obubi nnyo nga mutera okumuyita nsonga nnyingi z'omu ku bantu abasooka okuteesa
enkola yawamu era abantu banvuma nnyo. Okay? Yes. Bwemmala nenkirowoozako nenkifumiitiriza ne ngamba nti weewaawo mu sizoni y'akalulu bwe tuba tulemeddwa okukola enkolagana ya alliance oba coalition okola omukago ogutugatta ng'ab'ebibiina abatakkiriziganya na pate kibiina kiri mu bufuzi bwe tuba tulemeddwa okukola ekyawamu ne tuteesa bakulu baffe bakulembeze baffe ne beeteesaako kiba feya nti ffenna tuleeta omuntu kubanga twandireese otya omuntu omu nga tetukkiriziganyizza nze ndowooza ekizibu ekimu kyali kya ngabana ani anaatwala omutwe ani anaali omutima ani ani ali akabina waliwo n'entwingiri oba ogimanyi ku kakoko kawooma ako naye kati nyoyinza okukanyoma naye kawooma kalimu essavu naye abantu bangi tebayagala kukulya kati katwingiri nze va naye kampoomera tokalekanga kusowaani okampanga naye kyeteesa kyekyo nti twalemererwa engabana. We are very selfish, we are egocentric. Tulina okweyagaliza. Ekyokusatu waliwo kibayita suspicion oba twekengera buli omu yeekengera munne tetwesigaŋŋana naye tugamba tuli ku mulamwa gwe gumu tugamba tufe bamu nekiba nti owa FDC bw'atuuka n'owa NUP n'atuuka ffenna twagala kujjako nakyemalira naye tetulina nkolagana kubanga bali tebatwesiga batugamba ebyo bikadde tebalina kye batugamba mwagala nnyo n'essente mukyayeka guno gwafuuka mulimu ogwa FDC kuba mu opposition ani ayagala essente gwe mwagufuula kati mulimu aba FDC okubanga mulimu opposition kati mwava ku ultimate goal egamba mwagala kujjako Museveni naye ne mukafuula mbu kati omanyi buli omu alina omulimu gwe nange ndiira wano ne Museveni alire wali. How true are these? Naye ekyo nga kya busiru nnyo kubanga bwe mba naalabye ebbula lya ssente nga liri mu bibiina bya opposition byonna kankwate ku nsonga gya imperialism oba okufugibwa amawanga gabweru naddala ag'abazungu abamerika. Waliwo abantu betulowooza nti opposition bannaffe batugamba bo basibuka mu ghetto teri ssente naye balina ssente nnyingi nnyo. Mu kalulu kaabwe ekintu kye baakabanga buli kimu baakikaba okugyako ensimbi zo ssente zaaliwo. Kaakati ejjukira bakola ne mudda ku mudda mpulira ssente ezo tezinnafuna accountability naye kanzireyo ku nsonga nti waliwo imperialistic project eri mu Uganda ng'abantu tebalina ssente bagamba tebazirina batuvumirira ffe abali local ku ground tumobilizing resources eziri ku ground bonga bwezisosinga mu America negamba tukuwadde ssente bwe ziti bw'onoyingira mu bufuzi ogenda tukolera ebintu bwebiti ne bwebiti ne bwebiti. So ekyo gye kiri naye njagala kwogerako ku FDC kubanga abantu bangi bagamba nti wowe posita zo nga tezinoze kyomwana yayiye posita nawe leeta ezizo singa nalina essente nnyingi nga posita ze zigenda okukola akalulu lwaki nti bannaaye essaawa za DR form twetaaga ssente z'abantu abagenda okukuuma akalulu DR form Stella bazigula singa nalina ssente lwaki saaziteeka mu DR form okukuuma. So nze mmanyi nti nno gavumenti ya nakyemalira Yoweri Museveni ekoze kingi okulaba nti aba opposition emirimu gyaffe gigootaana nze bangoba Makerere okimanyi ate ne banna basinga mu kooti tebanna bakundiyira ssente zange abakopi abo nti obwavu bungi abantu abalina bizinesi zaabwe nga aba opposition bangi balina yura ebaliko abalala bali ku miggalo abalala baagobwa dda mu mayumba gaabwe abandi badde batufunira ssente ne batuyambako aba civil society organizations oba ebibiina ebya nakyewa gavumenti ebasosola ebasosonkereza yabaggala kati Nicholas ye mwamumanya naye waliwo n'ebitongole ebirala bingi nga accounts zaabwe bazi freezinga oba bazi investigatinga oba baagala kulaba ennyingira efaanana etya ensaasaana efaanana etya kuba gavumenti egamba mbu abo be batuwagira ffe oba opposition be batuteekamu essente.
So bw'ongamba nti naba FDC mulimu waliwo abantu nganzi kati nganzi paka Museveni ng'avudde mu buyinza genda muwakanya ngenda ku position sisasulwa if anything nze nteekamu si kintu kyange kintu kya nsi yaffe kintu ky'abaana bange n'abazzukulu ze nkwata ensimbi zange neneevuga nengenda ku campaign ze nkwata sente zange neneevuga nengenda neneekalakasa ze ngula peni eziwandiika ebigambo ebyo bye tuwandiika ze nsasulira press time enkola press release ogwo mulimu. Dr. waliwo omukwano gwange yadde ategedde mugenda kola interview eno naŋŋamba mumbuulizeko Dr. oyo what pushes her, what inspires her okubanga she's a woman first of all and in a patriarchal society like this one umanya abakyala baba looking down at them naye nga noyimirira noyogera ku nsonga noyogera ku bintu abantu batasobola kwogerako. What gives you the courage, what inspires you to have those guts? Mukwano gwo mugambe nti okujjako okwa kakati gwe mukwano gwaffe mukwano gwa Edgar okujjako wansi w'ekkundi wano okwawuka nekirala kye kitwawula abasajja balina obwongo nange embuyina balina akamwa nange nkayina balina obusobozi bwonna bwonna nze kyendowooza omwami omusajja omwana omulenzi bw'alina nange embuyina kyamukisa mu bintu n'ebyobuwangwa byaffe eddiini zaffe ensomesa yaffe famiri zaffe abamu amasomero gye twasomera batusomesa nti no omwana omuwala tatuukiranye naki na mulenzi naye nze nakuzibwa amaka agaali gamanyi omwenkanonkano ne kiba nti right from childhood okuva lwe nali omwana omuto mu buto bwange nga maama waffe ate maama waffe yazaala bawala bokka ng'agamba Stella nfundako n'omwana omu omuwala omugezi nga sifunye baana balenzi 10 abasirusiru okay and nasomera gayaza somero ly'abawala naye nga tukompitinga n'abalenzi b'ebuddo ab'ekisubi ab'ennamugongo you know netubasinga nga twasomanga traditional schools zuli nti abamu abakubasinze ngera gayaza ebeeramu gayaza evugira waggulu bw'otunuulira obukulembeze bwa leero waliwo abakyala batukiikiridde for a long time kyamukisa mu bintu obusobozi si bwe bumu emikisa okulembera si gyegimu naye okwogera obwogezi yiyi bwe tweteekamu kiri ekyasisobola era tetusobola naye bw'ogamba nti nange nsobola okwogera ate nolaba nti buli lw'oyogera okola enkyukakyuka oleeta enkyuka ogera nolaba nti ate bw'owulira nti nno bannakyemalira abantu abatutulugunya abantu abatulinnyirira abantu abalinyirira eddembe lyaffe ery'obwebange ng'abantu nti buli lw'oyogera batya ng'oddamu amaanyi kyamukisa mu bintu nno ate bwe twogera olumu batuwonereza ne kibeera nti abandyogedde batya naye afande yagera n'atugamba mwoyo gwa ggwanga yayogera atya nti bw'oyogera bakutwala bw'otayogera bakutwala n'olwekyo kola ki yogera kati nze njogera oba banzitte baligenda okuntwala ng'ate ebigambo byogera kuva magombe kuba kati tolaba nti nkootinga omufu akyayogera wadde aliwa magombe n'olwekyo wadde ndi mukyala nze ndowooza nti bwe mba njagala nkyukakyuka ng'ebiguudo bino ebibi okutereera oba intaneti tutawanya okutereera nze nina okwogera ku nsonga zino kuba ateri agenda kunjogerera bajja kwogera ku zaabwe ate ekyokuba nti ndi mukyala many times abantu batunyooma ate nze ndi mukyala ndi sniper nkola nzekka sniper abeera mu amagye waliwo abakola amagye ga wansi magye ga nnyonyi bamarini baani naye sniper abeera mu magye naye omusiweereza ku frontline ng'ali ki yekka nti omutwe gw'omuzeeyi guli bw'anaabeera mu convoy yasa naye ate nze saasisa masasi saasisa nkola tebayita non-violent resistance sikkiriziganya na muntu kutta bulamu bwa muntu oba kuleeta bulamu so kyembadde ngamba nti nno nze amasasi gange bigambo teekawo ekigambo era kati katusooke twogere ku bigambo ebyo abantu whereas gwogamba mbu yo assertive oyogera ekikuli ku mutima naye abantu bagamba mbu ate oli arrogant oluusi disrespectful oluusi ill-mannered oyogera ebigambo oluusi ng'abaana abato balina muno bakwata ku matu baleme kubibulya dokita ebigambo byo obisengejja obyogera on purpose wa just osanga obyogedde sometimes nga bikusimatuse tonnaba kwogamba nti oyogera bomu tonnaba kugamba nti oyogera grenade tonnaba kugamba nti oyogera jambiya tonnaba kugamba nti oyogera butwa
ogambye oyogera ebigambo ebiri disrespectful, arrogant, byonna by'oyogedde. Abantu abalowooza nti Stella Nyanzi ebigambo bye pa baddembe okulowooza bwe batyo. Waliwo tebayita freedom of conscience, freedom of thought, freedom of expression. Nti oli waddembe okulowooza nga bw'oyagala. After all nange ndi ekimu ku bintu ebinjagazisa pate yange ekibiina kyange ekya FDC. Kyebirungi bingi aba FDC mbakwata ne mbakalakata singa kibiina nga buno obubiina obulalalala bandibadde baafubutula dda. Naye aba FDC balina principle ya freedom of expression, principle ya democracy. Nti nabwenkwata pulezidenti waffe ow'ekibiina ne mukalakata ne musekula ate nga njogera mazima kijja baluma, tujja kufuna obutakkiriziganya. Naye tumanyi mu kibiina kyaffe nti enkola ya democracy, enkola y'eddembe ery'okweyogerera yeeyo. Tokkiriza bukkiriza muntu akuwaana. Tata muzeeyo mulungi, tata muzeeyo tukoledde, tata muzeeyo emyaka 35 bannaaye Yoweri Museveni tukwagala. Okay? Omugamba n'omugamba obbye ssente zaffe, otemudde abantu baffe. Kyebayita freedom of expression. Okwata abakazi, okwata constitution, okutta institution zaffe zonna n'ozidisa amaanyi. Bwengamba Museveni nti Museveni oliisa ensi y'amaanyi, omuntu alina amagezi agamba lwaki Nyanzi ekyo kye yensabika y'ebigambo gy'akozesezza ate yange ekola. Abagamba nti ebigambo byange mmokola agagambo mpemula Nnaalongo Buganda tawemula. Ekisooka oba beesulise kubanga ffe Abaganda Nnaalongo tulina ennyimba z'Abannaalongo ne Bassaalongo ez'emikolo zenga Nnaalongo ow'ennene engazi ebwatuka mukireke bwatuke. After all Ebuganda nzikirizibwa naye olwokuba tuli mu Uganda tetuli Buganda. Kyenjogera kino nti ebigambo byenkozesa bisinga zi conferences zammwe ne mutuula abantu 100 ne musooka ne musaba ku ssaala ne mulyoka mwogera olulimi oludiplomatic n'obuchayi ne banywa wali mpola. Zi conference papers ebakola ne bakola reports zitwala enkumulitu za $. Ebigambo byange bye mugamba nze nakuwandika kitontome. Museveni n'avaayo n'awanuka wansi. Waliwo batakwatibwako bannantakwataako. Tosobola munro abafuuse nga Beene. Olaba ne Beene Abaganda batandise omugira. Lwakubanza sisobola okuggyako nga atandise okutta bannayuganda. Naye kye ngamba kino nti ebigambo bwe mba nkozesezza bigambo ate nga bireese enkyukakyuka mu mbeera eringa ekakanyadde munduke njogere. After all nagambye ndi sniper. Sina muntu gwe ngamba nti bambi jangu njogerereko. Nze nkyogera nga bwe kiri. Bali babbeere nzijjayo lyange n'ennywanto n'engikukuba nti ha. N'oliraba nti bbeere lya Nyanzi, lulimi lwa Nyanzi, bwongo bwa Nyanzi. Abamu bagamba Nyanzi muguwa ddalo. Era bagamba Nyanzi, tebagamba Nyanzi ne banne. Nti nze neewaayo okuba ekyokulwanyisa. Ate byenjogera byonna bwe mba mbisabise nga mbisabise mu mubiri bitundu bya mubiri mwe mutagala kwogerako ate nga simwe mwa bitonda Katonda yabitonda Katonda mwene. Nekiba nti nno omusajja alina ekkomo matu takyawulira atalaba mbeera y'Abannayuganda yakubonaabona amaze n'alaba Nyanzi akyogedde bwe kiri n'awulira mundeke nkola omulimu gwange kubanga mmwe gwabalema. Industry y'amawulire yonna abantu ne bafa nga yabasse n'atakwatibwako. Ze nenkozesa ekitontome munaye leero olunaku lw'amawulire ate kitalo nnyo nti tewayise na wiiki namba nga mukulu Kagola afudde. Kyokka mukuba amasasi abadde yakaziika. In fact bamuziika yali ava kuziika muganda we ng'akomezaawo abaana ku geeti omusajja wa LDU n'agamwambaza. Kakati ne kiba nti okuttibwa kwa Kagolo mu kaseera kano nga tuli ku lunaku lwaffe olwa freedom of free press. Yes, World Press Day. Twakayisaawo ng'omwezi nga byekwasa akola ebintu bye tutategeera. Yategeka akapiira
ndaba abamawulire batwala engulu zaabwe. CDF yali captain wali wonna. Akapiira between the military and the press. Yes. What was that about? Was that window dressing? Was it hypocritical? Who were they fooling? Basooka ne bakuba bannamawulire abaali ndoze Wakiso babiri omwali wa NTV ne bamala kati ne batta akagolo ate bazzeemu ne bakuba abalala of recent. Ekyemba ngamba nti tulina okutuusa gavumenti yaffe. Bagenze n'oyogera ebyokuduula bo bannayuganda balonda bangi ne balonda Museveni. Tulina okukyusa obukulembeze, tulina okuyiwa baasi. Mubiraba luli bakubanga opposition bakubanga Kibesigye bambi. Kakati namwe babakuba. Temwasobolanga kukavaringa stories na bwenkanya nga mulowooza byabali. Kakati namwe kizzeewa mmwe. Bwe tutakyusa bukulembeze bwa Uganda bajja tutta ffenna. Ekikubya amawulire abamawulire ekibassa ekiba yigganya lwakuba mwogera amazima. You're exposing the truth. Expose chi. Muteka tochi mulabisa. Okulabisa kitegeeza kirala. Mwanika efuga B temu obu B obulyake ebya gavumenti. Tebaagala amazima gano gakole ki gafulume kubanga n'akatono akasiimo ke basigaza mu bantu muba mukabajjako. So kituufu leero bali kuba mawulire bajja kudda ku basawo nti abasawo be bajjanjaba emibiri gy'abantu betujja ekitaalya betwakuba ne tubasekula babajjanjaba ne babazaawo. Bana abakuba sawo nga badda kubasomesa nti abasomesa basomesa abaana ne babagula amaaso. Bana abakuba so tuleme kulinda balooya nti Opiyo wangambye bamusiba balooya babakutandika kudda. N'olwekyo tuleme kulinda kitukutuukeko. Ze ndowooza twetaaga regime change. Ate buli mwaka oguyita kyeyongera kwonooneka kubanga kazeeyi kannakyemalira. Ndowooza gye kakomye okuzeeyiwala mu bufuzi gye kakomye n'oku bukambwe bungi enseke zaako ezinyunyuuta bannayuganda nnyingi emisolo wagirabye gye bagenda otuleetera ebbanja lya Uganda liringa ebbanja lya Uganda bye batukolera ggwiraba bannayuganda bwe tubeera laba enguudo zaffe amasomero fe abali mu kuzzayo abaana amasomero tebalina kye bakyusako kuva ku pre-COVID-19 time like tewali kikola Uganda because kati akalulu katulaze embuno tekagenda kujja ku President Museveni mu buyinza mwali temukimanyi bali bagambe onofuna endaga muntu plan A plan B bannange Edgar twandisiimye Kizza Besigye Dr. Kano kubanga omusajja yatugamba akalulu tekajja kukola ki ate nga yakyogera tasinzidde oba mu bbanga eyo teyava mu mazzi nga musambwa yakozesa experience ye n'akozesa history y'okuba nti yaliko owa NRM ate nga akolagana nnyo wa Museveni yatambulanga ku Lusegererwe ne kibeera nti yatugamba era yatulabula akalulu tekajja kukola ki kusobola kujjako musajja kakati bayanga abazaalawa ne bagamba mwana blood kyali oyo alimba asaaga luli yasimanya yavuganyanga abazeeye banne naye kati tugenda mujjawo ffe tugenda ntebe mu ntebe mwana tuli ku mission 2021 mwana we are removing azikiteta kusawa bili ezokumacha program echali the mighty drive tuline Dr. Stella Nyanzi nawagambye ono mama nalongo mulamba she is a poet she is a doctor si doctor w'abantu naye ebitabo bye bimweyimiridde nafuuka doctor mchala mutontomi w'amaanyi ate politician Karuhanga kagwa yakalimu nnyonyonyo tukyali naye wano tunyumyamu naye atunyumizamuku ye alaba atye eggwanga ate tukyusa tutya eggwanga lino ne tulitwale emaaso doctor twale tukyali ku nsonga eyo twagala osooka otubulire kati yes no sala mu lulimi anti badde nyina okuyinterjectinga mu katono doctor plan A yagaana kati plan B eri kitunasobola tutya okujjako President Museveni nga tugenze mu kalulu ffe bannayuganda abalowooza nga ggwe abagamba mbu manyi omusajja ono aluddeko nnyo right ze kyendowooza kiri kiti nti
ekigenda okutukakasa nti plan A tekoze kigwawo mwezi guno. Yeah, 12. Okay. Twalaba aba intelligence y'amagye nga batubuguusa baleese agapapula tajja kulayira baleese agapapula. New Vision yakikubakaawo ne bagamba New Vision mawulire ga gavumenti tulina okukunguuta n'okusengejja bye bagamba abantu. Kyengamba kino nti plan A okukakasiza ddala nti teyakola ze kunze era byebimu ku byankomezaawo e Uganda. I want to be a witness. Njagala neerolereko ndabe nti yazamu n'alayira. Okay? Kubanga ekyo ki-underscoringa, ki-underlininga, kikakasa. Kino kye tugamba nti nno enkola ya democracy si kwe kukuba akalulu kano akabokisi yakuwonoona dda. It's a poison system, it's been corrupted. Tekyatukolera si democracy. Okay? It's just like an event. It's a sham, it's a performance. Kulaga nze kyendowooza nti buli tugenda kalulu kiraga ensi endala ezandibadde zitu criticizing nti tuli democratic buli myezi etaano simanyi bakyogera mu Luganda nekye mbadde ngamba ekigambo ekyo nti it gives the military regime legitimacy. Okay? Fe bagamba nti tetulina ddembe lya bwebange, tetulina democracy. Bagamba naye ate nga bwe waŋŋambye olinga omusiru nondeeta noŋŋamba nti Nyanzi abantu baalonda tebalonda. Akalulu ako kalina enkwata gye kakwatibwamu ate omusajja kati pro mirundi 6 akazannyiramu yayiga bweguba mweso yayiga engeri weziba mu matatu yayiga engeri gyasirukwago yagamba bwana omusajja akalulu ennaku zina ina engeri gyakabba n'otategeera mbu akabbye naye nga okimanyi akabbye mu mutima naye nga tosobola kugamba mbu akabbye. Because it's systemic. It's systemic. Systemic kitegeeza ki nti buli kikwata ku kalulu katugambe ekitongole ekya Electoral Commission ekyo tugambe abakuba obululu tugambe ebyuma biometric BVV ebimu tebyakolemu byakola ebimu kebere register y'abalonzi kakubeere ffe kazibeere zine ssente kagabere maje nti ebintu byonna ne ssente ezawanyisibwa ate na COVID n'amuyamba. System yonna ayina engeri gyagikoze. Pieces are moved asinge si mu bwenkanya. So elections are not free, they're not fair, naye they are regular. Nerabidde kyewambuuzizza naye mbadde njagala kukola point ya plan B. Njagala kukola point ya plan B. Tinze kyendowooza waliwo mufe ab'opposition abantu abadde bafunye amalala abantu ababadde bavudde ku mulamwa nga bagamba akalulu kakyakola mu Uganda. Museveni asobola okwapointinga Electoral Commission ate nerangirira omuntu omulala. Okay? Tukakasiza nti wadde tugenda mu boxi ne tutiikinga be tutiikinza talala batiikingibwa alala baleeta boxi ne bazijjuze obululu obutaliiyo. Okay? Eyo nayo ebiri. Tukakasiza nti akalulu aka buli myaka 5 si kafa abantu ka regime kannakyemalira kamuyamba kudda mu buyinza. Dr. Besigye yatugamba tulina plan B. Plan B yaffe ffenna abakkiriza mu lutalo lw'okwenunula byaffe ffenna abamanyi nti twawambibwa abaggyibwako authority obuyinza. Era waga power back to the people mpulya retired kano bwatero gamba. Bwagamba okay kyekimu ne people power. Kati nze kyendowooza nti okutuusa nga tutegedde ne tutandika okusomesaganya omu ku omu omulimu gwaffe ndaba nti abavubuka bangi babivuddeko abakyala bangi tuli mu kuzzaayo baana baffe mu masomero abasajja bangi tebalina nsimbi kwerabirira nakulabirira abantu baabwe Katonda bawako obuvunaanyizibwa nabo babivuddeko batunula balinze nti kati tulina kuddayo ku drawing board era abantu bangi badde bagamba bana Uganda nabaga nti akano ke kaseera akatuufu okwongera okuseesa omuliro omujja mu liberation struggle.
Okay. Egenda kuba mpanvu sindu bintu byakuyiwa buyiyi si kusindika basi ne gwa tulina okwetegeka tulina okusomesebwa buli omwe alina okumanya omugaso gwe naye bino tubikola tubitegeka tumanyi nti no tulina ne bambega bangi bonna bakanudde amaaso baagala kulaga nti bakola nnyo so plan B gyeri zenoza plan B ya buli omu ayagala Uganda etukolere naye egenda tutwala akaseera okomawo n'olwekyo bano tajja kulayira zenoza tusooke tubaweeyo akaseera bamala okumulaba ng'alayira ate ennaku tezigenda buli lukya lukola ki luziba bw'anaamala okulayira n'ebigenda okubeerawo okwetoloola okulayira kwetugamba nti nno bakwata abantu bakyayongera otukwata bwe binaaba bivuddewo ngazzeeyo yeetulidde mu kitebe ekyandibadde eky'Abannayuganda nga tutandika omulimu ogwetaagisa. Kale Dr. abantu bangi tebategeera nsonga ya kutwala mu exile beekanga bukanzi kwekanga nga bawulira Dr. Stella Nyanzi afulumye ali mu ggwanga erya Kenya obaddeyo akadde kawanvu soko tunyonyolemu nga tutwala Uganda experience ebadde etya mu exile naye soko tunyonyolemu nsonga ki ezakujjisa mu ggwanga lino lyennyini ebyaddala Munnayuganda akutunula amanye mbuno ensonga ne bw'etyo eyaddusa Stella Nyanzi. Kansooke nkutereeza ogambye mbaddeyo ebbanga ddene mbaddeyo emyezi 3 February, March, April. Okay, nakoma mu April nagenda mu February. Nja kusooka ngambe nti nno constitution abasemateeka etuwa eddembe lyaffe ery'obwebange nga Bannayuganda okutambula mu nsi yaffe okutambula nga tuva era nga tuyingira mu nsi yaffe freedom of movement. Mu 2016 government ya Uganda yankwata nali mu nnyonyi nga ngenda Amsterdam ne banzija mu nnyonyi ne baŋŋamba nti sikkirizibwa kuva mu Uganda waliwo tebayita travel ban n'ekizuula nti banteeka ku list bagiyita no fly list abantu abatakkirizibwa kuva wabweru wa Uganda kyankanga nnyo nga ŋŋamba neyo list gyeri twabewuliranga mu muvi z'aba KGB aba Russia abedda ng'abantu babasibira mu nsi yaabwe takkirizibwa kukola ki kufuluma ne nzigula musango ku gavumenti mu kooti 2019 mba ali musibe luzira omusango nengusinga high court abako kyenkulu nti Nyanzi gavumenti ya tulugunye eddembe lyo lyebwange lyokutambula ng'emugaana okulinnya ennyonyi ogende Amsterdam omuntu waba alina omusango muguleko omusango mu kooti naye tomugaana nga tomukugira kutambula bw'oba omusango ogumusinze musibe naye omuntu ayeetaaya kyenakugambye nti nno tuli basibe okumanya tuli basibe naali sirina musango gunteeka mu kooti mu komera naye ne banzija ku nnyonyi ne baŋŋaana okufuluma mala kubasinga mu kooti ne bagamba gavumenti empe miliyoni zange 5 tebazimpanga nazo gye zirinze naye namala basinga mu kooti ne bamanya Uganda nemanya nti no tulina eddembe lyaffe erya constitution okutambula oba njogera ku Museveni bulungi ebweru oba simwogerako bulungi so bwe tumala akalulu nze nali nkooye kubanga Nyanzi nakona kampeni yaffe yakola nnyo twatandika tetulina biseera nze January nali musibe luzira February kooti nenta nga bakoze kibayita kuito bagamba Nyanzi bamubozesa mu butanwa bamusalira mu butanwa bamusingisa 15 bansalira 18 namalayo 15 March n'okugala Uganda COVID-19 nkunyumiza kalulu kange abagamba nti no kamukuba okubalaga nti actually siira na kyennafiirwa nze January nali musibe February ne banta March ne bagala Uganda April n'endwala banzulamu obutwa mu kidney zange May nenzirayo ku kitanda April nali mu Mengo ku kitanda May nali Kampala International ku kitanda June twekalakasa ku mmere nga tetuuse abakyala nga bajja bansaba emmere y'abalongo kwata abakyala bannange twekalakasa bakwata bansi bambandi ku flow CPS ku flow nensalawo nti enkyukakyuka gye njagalawo omuntu okusabira abantu emmere okuba n'omukulembeze asobola okukola kino n'asomoza ne poliisi n'abagamba lwaki mutukwata
nze nina okuba change agent gwe njagala. So campaign yange yava mu June awo we natandikira paka lwe twamaliza myezi 6 naye sina ssente ze ndateekamu. So bagamba nti ndafiirwa nze siringa Honorable Nabiira. Ensonga ya Nabiira yannuma nnyo naswala ng'omukyala. Ekyokuba nti omuntu alina okuwaayo ennyumba yo gyesengayo mu banka afune ssente. Ate bali bamwogerako nti y'omu ku bafuna ssente za Museveni. Nekiba nti essente zo nze saafiirwa sina ze nateekamu era siina mabanja ga kalulu. Ne twakola nnyo nga tetulina ssente. Badde nkusomera gye nnava nti I didn't have the resource of time. Abantu abalala balina emyaka 5 nga bakuŋŋaanya ssente be campaign nga bakola biki. Ze emyaka 5 2021 nali Makerere. Okay? No 2016. Yes. 5 years before nali Makerere. Nali kubyange ze siri mu kalulu. So 6 months the resource gye nalina naye sina ssente zampeebwa bantu. So okola kye twakola banda banga buli lunaku kwali kola nnyo. Okola alliances n'abantu abatu supportinga kwali kola nnyo. Akalulu bwe kaggwa nga tetuyiseemu siyiseemu nga nkooye okutambula ogenda Kenya ng'omuntu owa East Africa oba East African community. Yes. Seetaga kintu kyonna. Yes. Bampa emyezi egi. Kyamugisa mulungi Katonda yantonda nina abantu abalina abasobola okuŋŋamba jangu obeere ewaffe myezi 3. Nange nina obusobozi okulinnya bbaasi oba ennyonyi bagamba nalinnya tata ey'amatooke balinga abandaba. Naye nafuluma Uganda nengenda okuwummula si musango. In addition to resting, which is important, abakola kakuyege bangi balina burnout leero. Kuba bateekamu amaanyi gaabwe bangi nnyo ne batayitamu. Bantu bagala bansunga sirinzekka. Ekifo kya Kampala Member of Parliament wetwa twali 10 omuntu omu n'ayitamu. 9 balinga nze. Zeno Nyanzi nasobodde okugenda e Nairobi n'empummula. Abalala bali wano. Ennaku ebalumira wano. Enyiike ebalumira wano. Omuntu bw'afiira omwana akkirizibwa okukungubaga. There's what they call grief and mourning. Naye bw'afiirwa akalulu tokkirizibwa olina kuba smiling olaga abantu nti ye sitatafa sitya loosi ndi boss sitya naye nze nebaza Mukama nti nno nafuna omukisa gw'emyezi 3 okuva mu Uganda ngende empummule. Eyo ensonga y'okuwummula si ntono. Naye ensonga ey'okubiri yali nti bino bidroni byali bitabusaawo bikanyakula bantu. Byali gwogambye kutabuka naye ate byali binsemberedde. Campaign manager wange omwami eyanominating oba eyansemba okuweebwa flaga ya FDC ku kifo kye nali nvuganya Haji Asumani Semakula. Sawa 9 ali wuweeka e Busega. Abasajja bambadde obukookolo bazze n'emmundu bamugjeewo bamute ezimu ku nsonga ze baali bamubuuza plan B. Naye bamugamba nti olina bi-meeting by'okola ewuwo. Meetings ezo zibaamu Stella Nyanzi. Naye bagamba nti era aba FDC bangi bajja ne bakola ewange ne bakola meetings. Era omu ku bantu b'ennyambye Stella Nyanzi oyo omu ne bamukuba ne bamubetenta ne bamukasukawa erubaga ku ddwaliro. Family gye yamusanga awo tunalonda batumala okulonda ate n'omusajja gwe nali njagala at that time wa NUP naye abagenza okwegulira kasoda ali Makindye avudde mu mmotoka kasoda akagula mu dduuka ne bamubaka kabitewo ne bamuteeka mu bbuutu y'emmotoka ne yakuba empiso n'ayitirayo agenda okudda engulu nga bamusibye akando yakabaka emabega ye bamusiba mikono n'amagulu ng'ali mu kaduukulu n'amalayo ennaku oba zaali 4 nga tewali amanyi waali ne brother we eyali avuga emmotoka ye naye ne bamuwamba. Okay, campaign manager bamugye ewuwe omusajja gwenjagala ow'omu kitanda kyange bamugye ewuwe omu wa FDC omu wa NUP nti ekiwamba bantu ba opposition kyali kinsemberedde. Bw'oba omugezi nze 2017 bampamba nga ne drone tezinnaba kujja. Abampamba ba flying squad oba FFU
eyo unit field forces unit nali nva kusonda ssente za pads z'abawala ndi mu Kampala mu motoka ne gajja agasajja ne ganzija ki mu motoka ne bavuga ne bannetooza Kampala yonna amapoliisi ne gagaana okunyingiza okunsibirayo ne bansula ekira ku poliisi ekira lawyer wange wayitawo ennaku 2 weekend ne bazula wendi so omuntu gwe baali bakutteko ne bawamba bw'olaba nga campaign manager bamuwambye musajja gweyagala bamuwambye bw'oba n'amagezi era nze natema abantu boogera ku abductions boogera ku kidnaps ne balowooza nti balimba naye nze nalaba Sumaani ng'akomyewo Haji oyo si muvubuka wa NUP si mwana muto wa FDC musajja mukulu si mwekalakaasi businessman lwakuba akola politics opposition naye bamuwamba muvubuka gwenjagala muvubuka wa NUP naye bakola ki bamuwamba neŋŋamba lekooti awate ne anti sukaali baali bakamubu anti kaduuka bambi naye bamutwala neŋŋamba batwala oli alina obwana obuto kati nze alina agaana agakulu ga teenagers neŋŋamba lekooti neŋŋenda era bwe natuuka e Kenya ne nnangirira nti bannange e Uganda bawamba abantu nyenkuba omulanga ekinkozesa ekyo ensi emanye nti tekiri bulungi wa ate nnyongera okuggumiza eddoboozi ly'abali abaali boogera kyamukisa mubi nti abaali boogera baali boogerera Baganda baali boogerera ba NUP baali boogerera bavubuka baali boogerera basajja nsaba kusalamu ekibirimi kuba kati essaawa yakukwata ku masimu abatukubira. Hello, welcome to the Mighty Drive. Good morning. Yes, Madam Sinta. Kale sebo obani ono? Sebowa Makindi. Yes, sebo sebowa. Yagala kubuuza Dr. Edgar. Yes, sebo. Ebibuuzo nga ebiri. Ekisooka plan bagamba kati yabe lwaki yali okala wakalulu. Ng'ate ati kikaati kagenda kuba na kyamakulu kikagenda kukyusa. Abate ye contradicting engeri eyo ekyokubiri. Yes, sebo. Agenda okuva mu Uganda agamba ngera bwagambibwa mulaba obucamu alikiikiridde n'ebintu ebiringa ebyo ate kati okukomawo tusuubire nti agenza okulaba ng'embeera ekakanye nga tebatyasobola kuwamba abantu n'asalawo akomewo. Kale sebowa. Kale sebo. Omwami omuwulidde nkiddemu ennyabo tandikira bibuzo birungi nnyo njagala kumwebaza. Ekisooka agambye nti plan B ate yeetaba mu plan A. Kiraga nti bambi history oba ensomesa n'ensengeka ya plan B teyagitegeera kati kamusomese ensomese n'abalala balowooza nti aba plan A tuli ba plan A aba plan B ba plan B. Dr. Besigye yatugamba nti tulina aba plan A era mu kaseera kano ak'akalulu twetabe mu kalulu twogere ensonga zaffe gavumenti tulaga abantu bwe tatukoledde. Ekimu ku bintu alanze lwetingamba nti tekankuba buli lunaku nakalakata gavumenti ya Museveni ye plan A singa saali ku plan A eddoboozi lyange tetandibadde ku TV ne radio buli lunaku nze nakalakata Museveni. Okay? Ekyampa eddembe okweyogerera baleme kunkwatanga bwe bankwatanga ntontoma. Nali nominated member of parliament candidate nga bamaze okumpandiisa. Eyo naze mbikola ngamba bwinti nti nje kuyingira parliament kijja tuyamba okuba ne MP owa opposition kubanga enzanya ya parliament kalulu opposition betuba abangi ensonga zaffe ziyitamu betuba abatono baziyiweeza Museveni ne ziyitamu. Politics is about numbers. Nangamba bonna abasiiseemu nja kubeera abantu banna Kampala bantegedde nti ndi opposition ndi ku front line era ne tugamba nti tulina aba plan A abatagenda kukola ku plan B. Bwe bayingira mu parliament bwe twaweerezaayo bagende fe aba plan B abatayingidde A twegatte kuba plan B full time tebikontana mu ngeri yonna yonna. Lwakubanza ndowooza nti twafiirwa omukisa abantu abasobola plan B ate nga basobola n'okwesimbawo ku plan A.
bwe bateetaba mu kalulu oba ontegeera kikyalibadde kirungi singa Dr. Besigye naye yeetaba mu kalulu twandikalakase nnyo ne bamukuba naye anaakola ki n'abalala nga ye abagamba ffe tuli ba plan B akalulu tekajja kukola naye ate ensonga endala nti ekyokuba tuli ba plan B ze tekiŋŋaana oba tekinzijaako ddembe lyange lya bwebange kwetaba mu kalulu kubanga era constitutional right okukyusa abakulembeze buli myaka eki era bwe babala obululu bwa Museveni obutaamuweebwa akange mwekali akage kagenda bwa powa takayiwa namulogo obutasiimwa simusiima so plan A ne plan B tebikontana byali they complement each other bikolagana mperekeze yaginne waayo omulimu gw'okusomesa ogwetaagisibwa okukola okutegeka plan B twosinga gukola mu kaseera k'akalulu ze nabeeranga ku TV kumpi emirundi 5 buli wiiki olumu nga ndi ku TV emirundi 3 n'ogenda ku NTV ku makya Morning Breeze n'ogenda nabeera ku NBS ku makya n'ogenda ku BBS n'osembayo ku Baba TV nga njogera ate bizibu nayogeranga soogeranga ku kirungi ku Museveni ne bwe kibaayo nkiwa abantu ensonga ey'okubiri nti yagambye nti no Uganda baali batugunya abantu yakomyewo tewali kikyuse jogedde nti ze bennafuluma saalinga bali abagenda ne babeera ku holiday olwayingira Kenya beswi banfuna looya wange nenjogera ku CNN nenjogera ku BBC nenjogera ku buli radio ne TV gye nali nsobola okufuna ganjogera ekintu kimu nti nze nziruse Uganda bawamba abantu babajjamu enjala abasajja babalaawa abakazi babanyiga amabeere ne babakwata teri muntu afa ku nsonga za Uganda atamanya nti Nyanzi yafulumye agambye nti bakola ki batulugunya abantu eddoboozi lyange lyali lyattutumu n'okusinga bano aboogera buli lunaku kubanga nze nagambye nakola strategic nalowooza n'enfumiitiriza radio ki ne TV ki ezigenda okutwala ensonga yange nenteeka ebitongole ebikola ku ddembe lyawo bwebange n'okukuuma abantu b'opposition Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House bonna ne mbawaalaati ky'obulamu bwange buli mu ki matigga bayinza okumpamba Museveni aba musiru nnyo nga mmaze okulooloosa n'omuloopayo eri ensi yonna nti awamba abantu kabakazeyi katalina amagezi bwe kajja ne kankwatira ku airport okitegeera kubanga ze neewa obukuumi atakiraba agambe ate Uganda yakyuse tennakyuka Museveni akyalina drone ze nazirabye nali ndowooza teziriwo naye nazirabye era bwe ndabye emmotoka yammwe ensose egamba ayina number plate ngenza okulaba nga mugiina so ensonga enkulu era ndowooza bwe kiba kiruubirirwa nakifuna nagenda kulookooma muzeeyi nti awamba bannayuganda era bangi basibiddwa omulimu ogwo nagukola abantu bayogera Nyanzi yasasuddwa kyalidde sente za muzeeyi mama mulowooza sina sente zange sina busobozi kugendako Kenya wano bonna agenda Canada bagamba kigenda mu Canada kyekiba kyekaabya bw'okola ekintu ne bakusiima bajja kubaayo nga bakola ki bakuwaana naye emirundi mingi nze ebintu byenkola tebampaana criticize banvumirira naye bwetawo akaseera bagamba kyeyayogera nno oyo omukazi lwakubanga mulalu kituufu babala ne bakiraba naye Dr. batugambye Kenya gye wali omumimu ndowooza nawe wabulaba ku social media nga bagamba bakugobayo oyogera nnyo okweyingiza mu bintu ndowooza ku social media walabanga olugambo lwali lubungeese social media abaakatandika okubeerako tebamanyi kyakukozesa wolokoso omuntu naddala ffe ogenda n'oteeka ekintu ku social media ng'okitaddeko kuwugguusa bantu kakati nze bangoba Kenya be bantwala Kenya bamugobyeyo bigambo ne bumimuzi ne butambulawo mu WhatsApp groups lege teŋŋamba bwe mba nagobwa Kenya bwe naddayo enkya bagenda kukola ki bwe nagenda Kenya ne bagamba azze ali mu refugee camp nze sibeerangako mu refugee camp
Okay, nali mbeera Kitusuru kifo ky'abagagga. Okay, bali bamanyi nti bambi nakubako ekifaananyi nga nti ab'enku Mama Nyanza guddaali bubi. Bali nti abanku ku kkanisa abantu bagala nnyo kudaalira bannaabwe, baagala nnyo omuntu obeere ng'oli bubi. I was on holiday. I had a very good holiday. Era nebaza Mukama. Ekyantwala e Kenya nze nkikubuulidde. Naye kankubuulire ekiri e Kenya. Abaana ba Nuupu bangi badduka ne balinnya bibaasi ne bagenda e Kenya. Bali eyo batudde balinze buyambi. Abamu olubata nga bakoseddwa babetenteddwa bali Nairobi balinda. Sikukakana baagala kola ki kweyongerayo. Abakyala ba ANT n'aba FDC bali Kenya batudde. Zero kuba ensonga yange nagiteekayo najanika. Naye bangi ate bwe natuuka nga bangamba Mama Stella nange njagala kujja wakola otyo okgenda nyamba nange nfulume. Aba Nuupu, aba ANT, aba FDC mulimu n'aba DP. Okay? So abantu bandyagadde nabo okufuluma Uganda singa kisoboka. Uganda kibatamye naye tebalina busobozi. Wakenya gamba mbu kinyuma kati kikalubyemu. Kibizze, Uganda kibizze for many people. Okay. Era waliwo abanne wano nga nvuma ku timeline mu inbox nga gamba munnange lwakuvuma. Naye nange nandyagadde okukola ki? Okujjako eyo. Omulala nagamba nti gwe Nyanzi ozze kuwummula. Nze siddayo Uganda. As long as Museveni is in power sikola ki? Siddayo. So yemu kusoboza batagala okukola tibanda Uganda bangi bali eyo bali undercover. Kenya Masirise. Kyamukisa mu bintu nno ekitongole kya ensi yonna ekikolagana ku banoonyi b'obubudamu UNHCR oba United Nations High Commission for Refugees yafuna obutategeeragana ne gavumenti ya Kenya. Bali bansekerera nti Nyanzi bamugobye Kenya nga gavumenti ya Kenya eragidde ekitongole ekyo ekikolagana ku banoonyi b'obubudamu Kigale camp bagiyita Kakuma refugee camp. Nga tebakyayingiza bantu banoonya b'obubudamu. Yavudde ekitali anaalinnya bbaasi nayingira Kenya ayagala Kenya emukuume emale emuweereze mu nsi ey'okusatu. America wa Sweden wawa. Nti UNHCR tekyasobola kikola. Gavumenti ya Kenya yagambye mulekeraawo okuyingiza abantu, mulekeraawo okubakuuma obukuumi. Mulekera bawo obukuumi. Nekitegeeza nti nno omuntu agenze Kenya nga yagala kuwandiisibwa nga munoonyi wa bubudamu takyasobola. So abaana bangi abalowooza nti bajja kugenda Kenya bayitireyo bagende mu nsi endala zi Sweden, zi Canada, zi America, zi Bungereza tebasobola. Tebakyabawandiisa. Kati nze banneebuuzeeko nti kiki wazudde ekiri e Kenya. Babuulire bitwa ky'okubeerawo okuduula. Ensonga endala nti COVID yeeyongedde e Kenya era ffe tubadde mu lockdown eyaki ey'okubiri twafuna second partial lockdown ekitegeeza nti balina counties oba amasaza agalimu COVID ge baggala era abaana abo baddayo. Nti agamba Nyanzi lwaki wakomawo Uganda kusanga abaana bange bali tebasobola kusoma. Ng'ate ne Uganda amasomero gaali gakoze eki bagaguddewo. Omuntu obeera omugezi ogamba tebamugobye bugobi ayina omulamwa ekiruubirirwa. Lwaki? Era nze mbeera n'ebiruubirirwa simala gakola fwa. Doctor okomyewo kyekirako kati what is your future here? Ogenda kuddamu mu byobufuzi activism yokyagenda nayo maaso kyo kituufu kuba ne kati gyokola naye future prospects zongo wano Uganda zeziri wakati zo planningako. Kyamukisa mulungi nti ze nasoma nasoma bwekuba kusoma degree zonna ze nsobola okufuna mu discipline yange nazimalayo. Doctor Teli University gye nsobola gendamu esobola okugaana okumpa omulimu okujjako bano baffala b'e Uganda abawambiddwa. So bwe kuba kuddayo okukola nga munoonyereza nze ndi researcher kakensa nsobola okukikola. Okay?
era tina emyezi 3 nze nali nzirayo ku drawing board kugamba kiki ngenda okukola, what do I want to do. Bwe biba bya bufuzi nze ndi wa FDC ine mulimu mungi ogw'okukola. FDC mu Women's League, FDC mu kibiina kyennyini, FDC ewaffe Buganda. Kubanga Buganda bwe tubaffe twali tukutte bendera kati bagitugjeeko. Ate nze sigenda kuva mu FDC genda mu kibiina kirala. Nolwekyo tulina omulimu okuddamu okwagazisa abantu ekibiina kyaffe n'okwetunuulira tulabe kyekyasoba. So ne pati yange nkyalinamu omulimu okuba opposition tekitegeeza kubeera mu palamenti yokka. Aba opposition bangi tetuliwa mu palamenti. Nolwekyo emirimu gyange nga munnabyabufuzi naddala ali mu sayidi evuganya ewakanya gukyaliwo. Omulimu gw'okwekalakaasa paka ng'embeera eteredde. Nze siva ku front line awo w'embeera wenzannyira nagambye ndi sniper ate seetaaga kibinja. Olwo tebayita one man army. Nze nno ndi one woman army. Ebinnyamba nina amabeere 2 era genkubisa, nina olulimi lumu lwenkubisa, seetaaga bajje malala. Wadde kiba kirungi, ekimu ku bintu byenjagala okukola kye bayita organizing kwe kukunga abantu okubasomesa okubalaga lwaki twetaaga okukyusa gavumenti. So nkuzeemu ssebo nzizeemu nnyabo naye tubuzayo eddakiika ndooza 10 okubanga tutumaliza show yaffe y'olunaku olwaleero. Naye Dr. njagala osooka educating bannayuganda abali eyo gino emisolo emipya gye baleese repercussions azo ziriwa, what are some of the effects? Era omuntu wa bulijjo anti ebitabo bisomye obimanyiiko bino ebintu naye oli omunnayuganda ali eyo nga ye tamanyi na gino emisolo gye bamuleetako emipya, emisolo nga 12 emipya egijja obuzi. What is the effect of these taxes to an individual, a common Ugandan out there watching you today? Omulonzi woye yakuwa akalulu nga omuntu ayagala gavumenti ekola, manyi omugaso gw'emisolo. Omusolo si kintu kibi. Omusolo gulina okusasulibwa gavumenti enkolere. Sobola kubanja gavumenti luguudo nga sigiwadde. N'olwekyo singa eno gavumenti ekolera abannayuganda omusolo gwandibadde guttuka katikibwako okusasula. Okay? Ng'omukyala nkinnuma nnyo omukyala bw'agenda okuzaala n'afa kuba talina musango gwazizza naye afudde bamugala leeta gloves za sente mmeka 5 bweziba za 5 tazirina omusawo n'agaana omukwatako n'agaana okuyambibwa lwa siringi 5 so nga tutondera ne bigloves ebikwalizibwa abantu abaavu abanaku. Zino gloves bwe ziba teziriiyo ng'osasula omusolo tandika okwebuuza omusolo gwange gukola ki, nga maama wange yafa nga nzaala, nga sisita wange yafa, golaba ekiguudo kye tuliko. Okukola oluguudo si mulimu gwa ssekinnoomu, mulimu gwa gavumenti. Era ne neepampalika nti olw'okuba luno oluguudo ndutambulirako njagala nduddaabirize. Bankwata ne bakanzigulako omusango bayinza n'okunsiba emyaka nga2. Okay? Naye bwe mba osasula omusolo ng'oluguudo lulimu ebinnya lujjamu embuto, omukazi aba wa lubuto atudde ku mmotoka neekuba ekinnya n'avaamu olubuto, lwaki tusasula emisolo? Okay? Ate nze kyendowooza nti omuwaatwa wakati w'ababbi ba gavumenti naffe abantu ba bulijjo munene nnyo. Bwe bwetunuulira obuyumba ku luguudo luno, bwe buyumba bwa munnayuganda asasula omusolo. Bw'oyongera wansi eri mu zi estate wali agayumba abantu bazimbye ennyumba za covid mwana wange eyo wansi gye tugenda gye mbeera abantu bazimba agayumba aganene n'olaba nti gap kyeki omuwaatwa wakati wa gavumenti abagifunyemu n'abatagifunyemu munene. N'olwekyo omusolo guno gwe tusasula tegutukoledde naye tewaliwo abakoze eki abaguganyiddwamu. So bwe ngambira nti tulina okutandika okubuuza ebibuuzo ebikakkali, tulina okutandika okwefumitiriza ffe ng'abantu ssekinnoomu. Lwaki oyongera okusasula omusolo nga tegukoledde? Lwaki oyongera okusemba oba kuwagira gavumenti etakukolera? Kyeŋŋambye tulina okutandika okusomesa abantu. Bwe tunaateeka abakulembeze baffe ne tubateekako eriisa ejjogi
netandika okubuuza ebibuuzo nga Nyanzi yakasi yabuuza opposition pekasi betubuuza naye nga ekyalo kyonna kibuuza Uganda yonna ebuuza bwe batatuwa kyakuddibwamu kimatiza netwekalakaasa netulwana bannaye gye mugenze temubuze netulwana netukola akatiisa abo gavumenti ejja kuba eteereddwa kuki ku bunkenke eyinza notukolera naye nga nze kyendoza nti bw'oba osasula omusolo faayo sente zo bw'oba ozitadde wantu faayo ibuuza yayaana okumanya ki kyezinkoledde banja. Dr. dakika 5 zezibulayo kansooka enzire mu comments z'abantu tulabe abakubuzayo ku bubuuzo obiyite mangu waliwo no Wamala Charles okuva emakindi agamba what is your opinion on the new parliament and who is your choice for parliament speakership and his deputy? Ekyo Wamala Charles yakibuuziza oba omuddemu mangu Charles Wamala ensonga za speaker zikolebwako era zisalibwako bali mu parliament fa abalala tulina kye bayita wish gwe twandyagadde naye nga tezitukwatako ngowa FDC of course nesimba amabega wa Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda kyamukisa mubi nti bw'aba takoze kakuyege kukunga bantu aba NRM batusinza obululu ku nsonga eyo naye nga nze ndi mabega wa Ssemujju Nganda. Waliwo wano Farida agambye Doctor I also enjoy the entwingiri kawomanya akatundu ako naye bw'ogamba ba NUP nti mwe muli akatwingiri petuli ekisambyo b'omugongo bayinza okusamba. Nondeeko Nangai agambe Uganda means the people and its people will remain Ugandans. Where will the alternatives come from? Waliwo no agambye Adams agambye I'm watching from Bwera. Yes, Innocent Ainebyona. Thank you for watching. Karamagi Andrew, Aaron Kiza, Tuyakira Buwembo Habib, Frederick Kawoya, Atkwatse Primas. Messages amabambi nyingi nnyo. Waliwo Innocent Ainebyona watching live from Boston. Webale kubango tulabire Boston. Tumusime Kato watching live from Barara. Good morning and thank you for the show. Tukulabye Atwemerireho Alex, you are following. Adams, you are following as well. Mariam M Musoke, good morning everyone. Mariam Iragambye assalamu alaikum. Mwebale mwenna bana message nyingi sobola kubanga nzimalayo. Naye kansomeye endala ndooza Musa Damu Musasizi webale kubanga otubuuza where are you? Tubadde side za muno mukirya ebulindo around there. Waliwo Robert J tulyakira great stuff there. Mwebale kubanga mutwebaziza mwenna. Abadde ko olunaku olwale ku program The Mighty Drive katusoke tumalirize Doctor. Doctor kachiko osobola okutubulya akatalekeka your last remarks. Akatalekeka njagala kutumira bannamawulire bonna n'abakolagana wamu nabo ba driver baabwe ba cameramen ababakwatirako bakyala baabwe n'abaana baabwe n'ababawa stories. Tilero olunaku lwaffe World Press Day era appeal. I sent an appeal to the government. Sikusaba naye government yaffe yandibadde ekyusaamu neraba nti nno bannamawulire omulimu gwe bakola igwemaanyi but also si crime. It's not a crime to be a journalist. Si musango okukola omulimu gwa kuwa abantu amazima ku nsonga ez'enjawulo eziri mu nsi. Gavumenti ya Uganda amazima simanyi lwaki gabakaayira, simanyi lwaki gabaluma. Bannamawulire mubaleke bakole omulimu gwabwe kubanga tubeetaaga. Bwe baba balina bye batulaga bye mutayagala mubikyuse, temutta bo, temukuba bo, temubasiba. You change the conditions that create these messages. Tumira nnyo bannamawulire mwenna tubeebaza olw'omulimu gwe mukola. Temupawa temuzikiza olaba abakutteko kitegeeza nti omulimu gwe mukola gwa maanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagaliza abantu wiiki ennungi. Doctor, nga tumaliriza soko tubulye gwe obanga toli mu activism ng'oli weka in your time, your free time, biki byokola ebikusanyusa gwe nga gwe, something, your hobbies, fun facts about you? I gossip.
Okay. Nyumirwa nnyo nze olugambo duseetulo duwuliriza n'odutambuza. That is the first. Kubanga teri mu luzungu bagamba there's no smoke without fire. Yeah. Okay? Ekimu ku bintu byenjagala abantu bakivumirira nnyo nti abakazi balina olugambo. Neze nyumirwa nnyo okubeerawo ne tunyumya emboozi kubanga bw'otandika okumanya abantu. Actually nze nkiyita discussion ne debate. Yes. Njagala nnyo okulya emmere n'abantu benneesiga olw'okuba tuli paranoid oba tutyaŋŋana twakendeeza gye tuliira ne tulya n'eddembe nga tetutidde nti bantupadde obutwa. Naye nze nyumirwa nnyo okubeera n'abantu ne tulya ne tufumba ne tuseka nga tuli ffenna. Ndi muwandiisi, omuntu okuwandiika atera okusoma ate atera okwejja mu bantu mu lujjudde lw'abantu. Ebimu kubisinga okunsanyusa kubeera nga ndinzekka mu kifo nkutte peeni mpandiika. Nagambye ndi sniper. Ba sniper bangi tukola ffekka. Era n'okuwandiika okulwana kwange okusinga kukozesa bigambo kuwandiika mpandiika. Kutontoma kuwandiika biri serious, kuwandiikira academic journals, kuwandiikira mawulire, kuwandiika petitions. Wadde era mbanzizeeyo muki activism naye nga mpandiika. Ekirala ki sikuwaddeyo ebimala ndoza byebyo neyanziza Dr. neyanze bibuuzo bingi mbadde nkyalina okubuuza Dr. naye akadde tikatukwenyiza olunaku olwaleero wano wetukomezaawo show yaffe eyaleero. It's been a pleasure to have you around from the time we started at 7 a.m. up to right now at 9 a.m. My name is Edgar Mathew Karuhanga, and it's really a privilege to have you, Doctor. Thank you for bringing me. Yeah, and it's really I don't know, it's my first time to host you, so it's a very good experience. It was worth it, so thank you so much, Doctor. And mwena badde batulaba mwebale kubanga mutulabye olunaku olwaleero. Producer wange abadde Arnold Mukosi Anthony yabadde mu production. Ku camera ye Badman Rogers tuli ahabwe abaddeko, then driver waffe yali director wa show olunaku olwaleero ye Jeremiah Mukibi. Olunaku olw'enkya tugenda kubeera nga tulina Katikkiro omwami Kimbugwe ke agenda kubeera omulangira Kimbugwe agenda kubeerawo olunaku olw'enkya ne Arnold Mukosi Anthony n'omukyala Farida Bikobera nti buli lwakubiri babeerawo naye. Nze nja kukomawo ku lwokusatu mujja kulaba ani gwe tunaba tulina, era wiiki eno tuyinza obaleeterayo one of the entertainers, one of the artists in Uganda. Mubeerewo na lookout ajja kubajja mu wiiki eno. Nja kubeera naye era wano ku program The Mighty Drive. Katusinkane olunaku olw'enkya, musibe mulungi, mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go.